Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Buli mwezi gwa Mayi nga 3 lunaku lwa byamawulire okutangaza ku bwetaavu bw'eddembe ly'okusaka amawulire ku kyeyagalire. Naye eddembe lino ku simazinga Africa likendedde. Ekitongole kya Amnesty International kyakubira ensi za Africa omulanga okulaba ng'eddembe ly'abannamawulire teririnnyirirwa, nga basibwa, okutulugunyizibwa oba nga bakangavvulwa. Mu Gambia wali akawaayiro mu tteeka akakozesebwa okusiba omuntu emyaka 15 oba okutanzibwa. Omusango guliko oyo yenna ayogera ebyakalebule ku bakulembeze oba akola effujjo ku gavumenti eri mu ntebe. Mu nsi ya Cameroon bannamawulire batera okubaggalira ne babasibako ogw'obutujju okubasuula mu kkomera. Radio Public mu Burundi bagikugira okukwata obwekugungo bw'ekisanja ekyokusatu. Mu Ethiopia ekyabannamawulire okusibwa kya buli nnaku. Mu 2012 mwami Eskinda Nega yasibwa lwa kusiikuula fitina ey'obutujju nga munnamawulire. Kati ekitongole kya Amnesty International kimutwala ng'omusibe gwe baateeka mu kaguli olw'endowooza ye. Aba Indonesia 3 be bafa buli lunaku olw'okukozesa ebiragala. Amateeka ga Indonesia kwe kubeera amakakali okukamala. Yatadde abasajja 8 bakukusa ebiragala ku kalabba. Yadde ensi za Bulaya zaajegayiridde okubaleka. Muno nga mwe muli aba Australia Sukumaran ne Andrew Chan, Martin Anderson omunaggana ne Zaina Abidin mu Indonesia, Rahim Akbaje, Sylvester Obiekwe, Okudiri Otetanze nga bonna ba Nigeria. N'omulwadde w'omutwe Rodrigo mu Brazil mwe yalugendera. Rodrigo Gwalate teyategeera nti agenda kuttibwa olw'obulwadde bwe okutuukira ddala ku ssaawa envannyuma. Mary Jane Veloso naye yali asaliddwa gwa kufa. Bamuddiramu nnakyala n'asomoka ogwakalabba kubanga omukyala yamudyekadyeka okutambuza ebiragala. Yeewayo ku poliisi mu nsi ya Philippines ne bamuggalira. Omufalansa Serge Areski y'olukya lwabala nga bw'alinda olunaku lw'okugenda mu kkooti okujulira. Yadde ebitongole ebirwanirizi by'eddembe byekaalisa, abakulembeze b'ensi ne bakola buli kyetaagisa. Ensi ne zijja abakungu bazo mu Indonesia. Yo Indonesia egamba biragala byerwanyisa, yadde amawanga amagatte tegaagala ngeri gye yeeyisa. Okufa kw'abakyala mu ssanya kukendeeredde ddala mu nsi yonna, naye kino ekizibu mu Uganda kikyatutawaanya. Abakyala abasoba mu 4 be bafa mu ssanya ku buli mutwalo gw'abakyala bazaala buli mwaka. Abakyala 17 bafa buli lunaku nga bazaala mu Uganda, ng'ate obulamu bwabwe bwandisobodde okutaasibwa. Abakyala bangi bafudde olw'obulagajjavu bw'abasawo, ng'era emirundi mingi ensonga zino tezikolebwako. Omusawo w'e Nakaseke yawuwaabira lwa bulagajjavu. Eddwaliro baalitanze olw'okufa kwa Irene Nanteza eyali agenze mu ddwaliro lino okumuzaalisa. Ebiwandiiko biraga nti Nanteza yagendayo ng'olubuto lumuli bubi nnyo, n'avamu omusaayi mungi okumala essaawa 8 nga teri amufaako. Ekitongole kya Center of Health and Human Rights Development ne kivaayo. Omulamuzi Benjamin Kabiito mu kusalawo kwe yasasuza eddwaliro n'avunaana Dr. David Mubeze yali omusawo avunaanyizibwa ku lunaku olwo, era n'alagira eddwaliro okusasula obukadde 35 obwa siringi bugende eri ezzadde n'amaka g'omugenzi. Ekitongole kya World Health Organization kigamba omuzaalisa yenna asaanye okuzaalisa abakyala 175 bokka buli mwaka, naye aba Uganda bazaalisa abakyala abasoba mu 3 mu mbeera ey'okudaaga. Newankubadde Uganda y'emu ku nsi ezikola obulungi mu luno olulwana, omulimu gw'okukendeeza omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gukyali munene ddala. Uganda y'ensi esinga okuba obumu yadde erina amawanga mangi. Omusasi waffe GNL Zambaka atuwa ebisingako. Ekigambo diversity mu lufuutifuuti kitegeeza obungi bw'abantu ab'enjawulo ababeera mu kitundu. Obwo obungi bw'abantu ab'enjawulo ababeera mu kitundu kyongera ku kuyiiya kwabwe, anti endowooza ez'obumu mwe zikulira era ne zireeta okutebankana. Uganda mu nsi yonna yesinga abantu ab'enjawulo abaawamu ababeera mu kitundu. Buno bwe bugagga mu bantu n'ebyobuwangwa mwattu bye tulina. Kiba kikulu nnyo okusomesa abatuuze mu ggwanga, abato n'abakulu, ku bulungi bwa diversity gye tulina mu buli ttu. Ekitiibwa n'entegeeragana wadde ng'eddiini n'ebyobuwangwa byawukana kitusobozesa okwongera okubeera awamu mu mirembe. Tuyigire ku nsinga bamulirwana baffe mu nsi ey'e Rwanda bwe byabatabukako mu lutalo tabamiruka olw'amawanga, abatuusi n'abahutu betta okumpi okwemalawo. Ekyatabangula emirembe mu nsi yaabwe egyaliwo, enkumu z'abantu zaafa mu kye bayita genocide, ekitandize singa enkayana baziteeka ku side. Ekirabo kyaffe n'ekitone mu diversity y'abantu kikozesebwa nnyo abalooda abasiikuula entalo. Bakubiriza obukyayi mu Afrika mu bannamawanga, ekivaamu ng'emmundu baziwanga olwo nga bo bakukusa eby'obugagga. Bayambibwako n'endowooza ey'enjawuka
n'enjawukana mu mawanga ennimi n'enzikiriza naye si buli lutalo okusemazinga nti luleeterwa bava bweru abakulembeze abamu ne badikiteeta bakozesa nnyo amawanga mu nfuga yaabwe n'engabanya y'ensimbi z'eggwanga kino kireeta obusungu bw'abatuuze mu bitundu bye baleka mu bwavu ne bakwata ebyokulwanyisa okuva obutabanguko kaakati Uganda tukole tutya diversity yaffe gikozesa okutugasa obumu n'okutegeeragana bye tujja okukozesa kikulu nnyo okumalawo obunyoomi mu mawanga okuvumirira empisa nga xenophobia okukuluusanya abagwira racism okuwalana enjawukana mu kkala tribalism obusosoze mu mawanga ne sectarianism obusosoze mu madiini twerabira ensigo z'obukyayi enfuga ya colonialism mu matwale ze yasiga tulowooze ku ggwanga si bwa kinoomu ensi yonna buli bwebeera sisitemu ya socialism oba capitalism obusosoze bwe buvaawo mwatwetemagana olunaku lwa 21 May lujja kukuzibwanga World Cultural Diversity Day aba UNESCO mu nsi yonna mwe batuwadde akakisa okubaganya ebirowoozo n'okwongera okutegeeragana mu mawanga kuba kino kyongera sipiidi y'enkulaakulana kati gwe bw'onywegera mulirwana ne mutatemagana oba oyambye ku nkulaakulana n'enkolagana nsigadde nze GNL Zamba nga nkuweereza wano ku NewzBeat webale nnyo GNL Zamba ogatutuusaako kati goberera ke kaseera ompe ku matuugo kubanga kirabika ng'ebyokulonda byo bisembedde buvunaanyizibwa bwo okumanya ebikwata ku kulonda weewandise mu nkalala z'abalonzi eyo gy'olondera bino byakulagibwa mu bantu okutuusa nga 11 Maayi weetegeke obe na buli kyetaagisibwa okulaba ng'olonda osobole okuba omu ku balonzi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja panga afaayo kubanga olina okufaayo kebera omanye w'oyimiridde ku nsonga z'okulonda ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya sigadde nze survivor ne dislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma